Mmisa eno ey'okumalako omwaka gw'ekibiina kikalungu teri kuzikiza Development Sacco yeetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, bamemba mu kibiina kino, bannaddiini n'abalala. Mmisa eno ekulembeddwamu Reverend Father Mapeera ng'ono asabye abantu okulongoosa empisa zaabwe nga bayita mu nneeyisa yaabwe basobole okuba ekyokulabirako ekirungi. Ebikolwa byammwe bye mulaga eri abantu bibeere bya mazima, bibeere bya bwenkanya. Mu ngeri y'emu, Reverend Father Mapeera awanjakidde abakulembeze okutuusa obuweereza ku bantu so si kulya ebyandibadde eby'abantu olw'okuba nti be bali mu buyinza. Eddoboozi ly'Omukama bagenda ddirabira wa? Bagenda ddirabira mu kuteesa kw'oteeseza ekitundu kyo. Ono era asabye ekibiina kino obutatwalibwa bya bufuzi kubanga biggwawo mangu ate nga tebirina gye bibatwala okuggyako okubaawulayawula. Kiri kye nabagambye 2020 mpaka 2026 kireme kkomaawo, naye ekisanja bwe kiggwawo ate twawukane. Nedda tulina osigala nga tutambula. Ate abaka ba Paalamenti Abakatuliki beetabye mu kitambiro kya Mmisa ku Ekereziya St. Jane Francis mu ssaza ly'e Lugazi mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendero eky'okuyambako okusonda ssente ezigenda okugula ebyuma mu Ekereziya eno. Mmisa eno yeetabiddwamu ababaka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli owa Mukono Betty Namboze Bakireke, owa Lubaga South Aloysius Mukasa n'abalala. Omubaka Betty Namboze Bakireke asinzidde wano ategeeza nti wadde baawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi naye Ekereziya ebagatta. Era okumanya Obukristu bw'amaanyi butwerabiza nti ye wa NRM nze ndi wanne. Ago ge maanyi gaaki Ekereziya mulaba bw'abadde tannatuuka nga siteredde ndi wabweru mukola ki? Mulinda n'Ekereziya nyaffe. Omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa bw'abadde ayogerako eri Abakristu ategeezezza nti baagala ekibuga ky'e Mukono okubeera n'amakubo amalungi nga wano abatuuze balina okuwaayo ettaka lyabwe okusobola okugazimba mu ngeri ey'omutindo. Ffe kennyini ffe abalina okwekolamu omulimu va ku bino nti nze nkomera ddala ku jjenja werikola ki? Werikoma. Naye tuweeyo okulaba nga amakubo gaffe gakola ki? Ngagagaziwa. Ye Brandon Kintu nga yakiikiridde ababaka bonna Abakatuliki mu lukiiko lw'eggwanga olukulu asiimye emirimu egikolebwa mu Ekereziya mu kitundu kino. Ensi etaliimu erina gavumenti nga tewabulwa eyitibwa gavumenti constituent ne mukulu. Mu bufu bwe bumu abavubuka bakalaatiddwa okuba obumu kibayamba okukulaakulana. Obubaka buno bubaweereddwa Father Jerome Luweero bw'abadde akulembedde mu Mmisa ey'okukuza olunaku lw'abavubuka ku Ekereziya ya Our Lady of Fatima ennakulabye Kiwuunya olukwatibwa buli nga 14 January. Ono bw'abadde abuulira abakalaatiddwa okuba obumu n'okwagaliza okusobola okukulaakulana kw'ossa n'okwettanira obufumbo obutukuvu nga bakyali bavubuka. Wabula alaze obunnyamivu olw'abavubuka beegumbulidde ennyambala embi nga bano batuuse n'okugireeta mu masinzizo n'abasaba okweddako. Bwe tugenda